Mukulu Joel Ssenyonyi wonna wooli Mukama akuwe by'osinga okwagala. Wattu osinga bangi abadde mu position eyo abadde beefuula nampulira zibi lwaki kandi bavire ku ntono. Ekigambo kibayito enkyukakyuka kibeera n'ebintu bingi nnyo. Kikuwa ekyokuyiga nti waliwo abantu abalina obusobozi mu bintu ebimu, waliwo ebintu ebisobola okukolebwa abantu abaze mu ofiisi eyo ebyalima abasookawo. Lukyanga Lubanga Lwamindi tubadde ne balina opposition mu parliament katosookere ddala ku waffe gwe tuba tumanyi wano ow'ebitaano gwe bayongeddeko 10 n'afuuka olukaaga. Yabeerako mu ofiisi okumala emyaka 2 n'ekitundu naye ng'agamba musajja wa Kabaka era wa kitiibwa. Wabula ng'ensonga ezikwatagana ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka n'ez'Emmengo tazikoonako wadde ozimulisaako. Wabula olunaku lwajjo mukulu Joel Ssenyonyi ng'akulembedde mu babaka ba parliament bagenze ku mwaliiro gwa parliament ne banja ensonga ezikwata ku Bwakabaka bwa Buganda naddala ku nsimbi obuwanana bwe babanja ne properties zaabwe. Nengera kubulya eyayita ow'ekitiibwa nti yatuuzibwa n'afumbibwa ng'aweereza Mmengo bukyanga abeera leader of opposition wadde commissioner tavangayo kwogera ku nsonga zibadde ziruma Ssaabasajja Kabaka n'okubanja ensimbi n'okukola ekintu kyonna. Naye Joel Ssenyonyi atabadde wa kitiibwa Mmengo yavuddeyo n'ayanja ensonga za Ssaabasajja Kabaka n'ensonga za Buganda ku parliament floor era ensonga zonna ensi yaziwulidde. Kino kikulaga nti enkyukakyuka obeera buli kimu kijja kola ki buli kimu kiba kikolebwa. Kansooka owulize bulungi nnyo ku bintu bino wammanga. Esseewo olutuula olw'enjawulo mwe basobola okwogerera ku nsonga za Buganda naddala ku nsimbi z'obupangisa Obwakabaka ze bubanja gavumenti eya wakati. Mu lutuula lwa paalamenti olw'olwaleero waakulira oludda oluvuganya Joel Ssenyonyi asabye Ssaabawolereza wa gavumenti okunnyonnyola ku nsimbi zino eziri eyo mu buwumbi obusoba mu 5 ze bagamba nti tezifulumirangako mu mbalirira. Lutuula lwa paalamenti olwaleero akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi atadde gavumenti ku nninga ennyonnyole weetuuse ku nsonga z'okusasula ensimbi ez'obupangisa Obwakabaka ze bubanja gavumenti eya wakati obuli eyo mu buwumbi 5-6 kuba buli mbalirira eyita ssente zino tebaziteekamu nga kano kandifuuka akagenderere ng'omukadde akogga. We twogerera nga Buganda ebanja gavumenti obuwumbi obusoba mu 5. Chief Government Valuer sofa yakakiriza obuwumbi 16 obulala bagamba bakyavaluinga n'ebirala nakinti kale bw'obaka kati wakkiriza 16 obuwumbi lwaki tobusasula kubanga mwaka ku mwaka mu bajeti tebiteekebwamu ate nga gavumenti esigala esindika aba URA okugenda e Buganda okubanja omusolo gwa buwumbi 3 kati bw'obanja obuwumbi 3 ku musolo bakubanja obuwumbi obusoba mu 5 lwaki tobasasula zaabwe? One, I am fully seized with this matter because I chair that committee personally. So unless I hear from the people you speak of, we are the ones who appropriate, and this is taxpayers' money we are talking about. Government is occupying these properties. Government is not an individual entity belonging to anyone. It matters. You cannot say it is none of your business. The people who we should pay, they are comfortable. Surely is the Attorney General in order? Kyokka Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka asabye ababaka okumma ensonga zino amazzi kuba Obwakabaka bwo teweemulugunya ku ngeri gavumenti gyekutte ensonga zino ekijja ababaka mu mbeera. These issues, I'd rather you leave that to us because I have not received any complaint from the kingdom in the way I am handling this matter. The Baganda in Mukona complaining. So you can't say that no one is complaining, you are negotiating. And those are the people I represent here. The matter that has been raised here, Mr. Speaker, came out prominently during the celebrations of the Kabaka's birthday. And they are saying the Kabaka... Baveyo basasule sente zino. Attorney General mulabye nga yeebuzaabuza nti yakakati Ssenyonyi bino bikwatirako wa ffe tuwayamuko ne Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda era tebalina kwemulugunya mu tebibakwatako tebitukwatako bitya tuli bakulembeze nga bazze babanja sente zino okuddukanya programu za Buganda ez'enjawulo musasule sente zino nga muze musasula abalala.
amyuka Speaker wa Parliament Thomas Taiwa asabye Parliament obuteyingiza mu nsonga zino wabula ababaka mu kumwanukula bamutegeezezza nti waliwo obwetaavu obw'okwogera ku nsonga za Buganda kuba bo ng'abakiikirira abantu abava mu ttundutundu lino bababuuza ebibuuzo ebyetaaga okwanukulwa. For me to stand here and discuss what is being done, what I can assure my colleagues from Buganda such as myself, that this matter is being handled. Ziyamba okuddukanya ensonga ez'enjawulo. Muze mulaba Ssaabasajja Kabaka ng'azimba amalwaliro, azimba amasomero, juzi baagabye tractor mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo, juzi era nga tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, eddwaliro Kabaka lyazimba lyaggulibwawo. Kakati sente zino ziyamba development activities zino projects ez'enjawulo. NBS Amasi. Alright. Njagala otetera video nga eyeyitowa ekitiibwa oba ab'ebitiibwa nga baali batebolinzeeko ensonga eyo mu Parliament. Njagala otetera video emu nga wasanyakawo Charles Peter Manisaro gamulengejja n'akabinja akakali emmenga akaba mafia batebolinga ensonga eyo nga basaba ssente za Kabaka eza Buganda. Kiri wakiwanuka Omuganda manya akugambye nti ensonga ezo tebazogera kubanga ne Buganda yennyini teyemulugunya. Wasanya wagwana kitegeeza ensonga zino mwatulira Buganda mwine ebigendero ebyammwe. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekiriwa. Ndowooza mutandise okulaba wakati w'enjawulo wakati w'abakulembeze amanya ensonga na buli kimu ekigenda mu maaso ekirina okwogerwako. Njolo kobaza mukulu Jolo Ssenyonyi n'abantu bw'obadde nabo ku lunaku olwo mubalimu mubalirira. Katugenze kukulya no kombeso wani. Right. Buli muna Uganda yenna wodi nga wetegekera okugenda mu mwaka ogwakalulu na buli kimu ekigenda mu maaso. President waffe n'omukulu Jolo Ssenyonyi Lupusaako ne General Secretary n'abala bagenda ggwanga lya Mugereza okubaka ensonga zibeegayamu n'abakulu beeyo. Era ebigambo bino byayogerwa President mwabira ku Facebook ebira tebinnavaayo bulungi nnyo. Naye njagala mulira bulungi nnyo ebigambo bya President bino. Being in the opposition in Uganda means being labeled a terrorist. Being against Museveni is being against the Uganda police, being against every institution of state. The arrests, the beatings, being shot at what point do you sit down and think, this is too much? At all times. Every time I'm under attack. I am no Superman. I'm a human being who feels pain, who gets scared. How relevant do you think you still are to the Ugandan youth? The question should be, how relevant are the ideas that I represent? I don't present myself as the most knowledgeable or the most qualified, but as the most committed to this reality that we see. Is there a danger that you yourself could end up being looked at the same way as you are looking at President Museveni of 2025? Yes, it worries me, because clearly Museveni was an amazing person, but we also know that power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Bwetuveeyo lwatulugusa omukulu Nobert Mao amateeka gano baatiddugawo omuntu kise kinoma okujjoga presentinga. Nobert Mao najja mu Parliament n'atebolinga etteeka lya court martial. Wabula mu kutebolinga etteeka lya court martial njagala abalabye video eno mugisindikira njala abantu abali mu Netherlands oba abali mu European Union countries njala munonyeze video Nobert Mao mugitebolinge mutandika okugitwala mu International Criminal Court ne International Court of Justice ne mu offices zetagisipa kubanga Nobert Mao ng'omuntu omusomi w'amateeka kimanyi bulungi nti court martial tezikirizibwa mu civilians era n'okudirenga justice for civilian, that is wrong. Omwami ono yazze mu Parliament n'ayogera ebigambo bitakwatagana ne Parliament Museveni nga amaze okutebolinga court martial bill ye kennyini ulya byayogedde. The structure of the court martial is
the General Court Martial, which sits here in Makindi. We have got the unit disciplinary committees that are in the front line. People who have been in the army, like the Honorable Sewungu, who was in the military police. No, clearly, because the military police is the one that arrests soldiers who have offended the law. So, apart from the unit disciplinary committee, we have got division courts martial. And then we have the court martial appeal court. Some of these courts are in the field. Mr. Speaker, let me share some of the challenges that we have faced and which have been reported. There are cases that had been substantially had and the exhibits had been handed over. Now, that means the exhibits are already in the courts. They have to be retrieved. Number two, for some of the cases, the exhibits were perishable. Number three, some of the offenses were committed outside Uganda, Mr. Speaker. Some of these offenses were committed in Somalia, in DRC, South Sudan, Equatorial Guinea. These are technical challenges that we are facing. My duty was to report that so far 45 cases are with the DPP. Now, to prosecute a case you have not investigated is a challenge, Mr. Speaker. Imagine those who investigated these cases was the army. Now the DPP has to take over these cases. It is not deliberately slow, but it has got to be thorough. Lastly, the 423 cases is for the information of members to know that the files that have been handled by the courts martial and where people have been remanded in our prison services number 423. We can even put that and juxtapose it with the overall information of the criminal justice system, Mr. Speaker. As of 12th January 2025, the criminal suspects that are undergoing trial in the whole of Uganda in 254 courts are 25,397. And criminal suspects on remand without trial are 12,809. Eyo tetugenda genda ekibuzo kiri nti Mukulu Nobert Mao kanjogera mu Luganda kubanga olumanyi. Muntu yandibadde akubuuza lwaki waleese bbiiru eyo singa court martial yabadde mu mateeka. Kooti ensukkulu ekulibwa Chief Justice Winyiddolo yasalawo n'egamba nti abantu ba bulijjo tebakkirizibwa kuvunaanibwa mu kooti y'amagye. Kiba kikumala ggwe ng'agamba nti yasoma obutaleeta bbiiru egipresentinga kubanga ogambye gwe kennyini mu statement zo nti military police ye handling okukwata abasirikale bonna abazizza emisango. Military police ye vunanyizibwa okukwata abasirikale bonna abazizza emisango babatwale mu court martial for disciplinary. So who's responsible to arrest the civilians bamu trying mu military court? Nobert Mao ogambye mu statement yo mu bidio gy'otobelinzi nti military police yevunanyizibwa kukwata abasirikale bonna abavunaanibwa batwale mu military court. Neffe kyetugamba si ba civilian kukola kikukwatibwa kutwalibwa olw'ensonga ani avunanyizibwa okukwata aba civilian si police. Police eri under Minister of Internal Affairs. Minister of Internal Affairs eri under the Constitution of Uganda that emisango gyonna police gyewabira bannansi ba civilian jigenda wa DPP. Kati emisango gya court martial jigenda kuba giyita wani kubanga DPP ali under government ngali under civilian court. Kati mweya mwani DPP wa military court martial.
asigala DPP yomu oba ayawukana nga mulina mu military court njagala oddemu ebibuuzo ebyo byenkubuuzizza wano njagala nze ebibuuzo byenkubuuzizzaawo ogambye military yevunaanyizibwa okukwata abasirikale bonna batwala muki mu kooti y'amagye kati mu military court bannayuganda batwalibwa ani avunaanyizibwa bakwata era emisango gyabwe ani awandiika fayiro gitwala mu court martial ani awandiika emisango gy'aba civilian obatwala mu court martial era ni abakwata kanfundikire sijja kuwabudde mwenye mukulu Nobert Mao ku myaka gyo n'eggwanga ly'olimu Museveni alifugidde emyaka 4 mu bugubi okubba n'okutemula tokimanyi nti ekiri atabala kyekiri anasigadde waka ate bw'obwanga ogoba musajja muno lekanga mwezi n'akuza amateeka gonna Museveni gakuwadde okuyisa gagenda kudda nayo gakwate kubanga jjukira naawe omu ku abo abaasindikibwa eggulu okukola investigations ku Kony ne mukizuula nti Kony ye Museveni n'okizuula nti Kony ye Museveni n'ogaana okuwayo lipooti entuufu era Museveni akumanyi nti okimanyi nti Kony kiwaani kati gw'osuubidde neyo engalabi y'omutwe gy'oyita emboona nti ogenda kusurvivinga regimu ya Museveni Museveni taleka bujulizi kubanga akumanyi olya buli sente okumanya Museveni abamanyi mwenna bulira bulungi okumanya Museveni abamanyi mwenna nabuno obubaka yabadde abuweereza mmwe so si bantu bonna abalala bonna buli muntu yenna agenda Museveni n'akuwa ssente nga alina kyakutuma omukolera nga tekiri mateeka oba ovuma muntu oba owamba muntu oba omukonjera oba omukola ki oba okuyisawo etteeka lyonna effu kitegeeza aba akumanyi nti you can be used wano bwe yayogedde bw'ati mwena muli bwavu wano mbamanyi kubanga omwavu akolera omwavu so you are desperate people you are desperate so because you are desperate you can be hired by anybody